po jako akawuwo. Olunaku olw'eggulo bannansi ba Afghanistan aboyatano mu batuusidde wano mu ggwanga ly'etu Uganda okuweebwa obuddamu ku kusaba kwa Amerika nga kino kyaddirira abatalibaani okuwamba obuyinza mu Afghanistan. Gavumenti yali ekulemberwa Ghani Ashraf gye buvuddeko. President wa Alliance for National Transformation General Mugisha Muntu mu lukungaana lw'abannamawulire lwatuuziza ku Buganda Road mu Kampala ategeeza nti abafagaani bano okujja mu Uganda tamanyi lwaki gavumenti ekyakifuula ng'ekyekyama ate nga n'ekisinga okwennyamiza bye bannayuganda bakyasobeddwa mu Afghanistan ate nga gavumenti eyamba bagwira. There are no details yet. We don't know how long they are going to be here. We don't know what is happening. That's one. We hope the government will come out and give this information to the public. Two, I don't know whether you in the press know how many Ugandans are stuck in Afghanistan. I don't have that information yet. We hope that those who are doing evacuations, either the Americans or the British or the Germans, we hope that they'll be able to help out the countries which cannot do evacuations themselves, and therefore we hope the two Ugandans will also be. Mu ngeri y'emu atendereza Major General Paul Rokechi eyafa ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde nti abadde musajja njasabiggu era ng'omusajja tagenda kuzikawo wadde ng'abadde akolera mu gavumenti yamusibira mu bbwa. As a party, we would also like to express our condolences to the UPDF for the loss of the generals that have passed on, and also specifically General Okech, who hasn't even been buried yet. A courageous and fine officer who's passed on and who's going to be buried tomorrow. His performance in the military, in the army, in field operations was definitely excellent in all the combat operations in which he was involved. It's so unfortunate that at the point he passed on, he had been deployed to the police force as a Deputy Inspector General of Police. General Muntu awadde gavumenti amagezi okugulawo amasinzizo wamu n'amasomero kubanga yaggulawo dda ebifo ebikuŋŋaanya abantu abangi n'okusinga amasomero naye ekitali eky'eggwanga liri mu katu. Attending funeral services. And there are many people there. 100, 200, 300. I mean, if we walk from here, all of us, and went to school, we just find there thousands of people. True or not true? True or not true? But in the prayer houses, they only have to put in place the SOPs, and people go in there and pray. They go in the churches, they go in the mosques. Ono avumiridde nnyetemu erikudde jjembe mu bbendobendo ly'e Masaka naye ono agamba nti obuzibu bwonna buli ku gavumenti butassaawo ssente ezimala mu banoonyereza naddala mu poliisi kubanga gunasigwe mulundi ogusoose abatemu okutawaanya ebbendobendo lino. Kale we bateeka esente we tukkiriza nti kisaanidde okuteekayo esente ezimala like in the counter terrorism department of police. Yes, it should pump in as much money as should be, as is needed. Ezisaanidde okuteekebwa mu kitongole ng'ekyo kubanga kikuuma obulamu bwaki bw'eggwanga. Naye ekitongole ng'ekyo ekinoonyereza abazzi b'emisango muli journalist mugende mukole research mulabe budget ya CID. CID officers ababeera mu district tebalina na ssente ezisobola okubatambuza ina fuel okugenda okunoonyereza okumala weeks 2 mu mwezi. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Bananoonyereza batya abo abazi b'emisango. Kale ne bwe bagendayo kubanga ebiseera ebisinga obungi bwe kuvaayo ekizibu ng'ekyo bateekako focus ne bakwata abantu.